Obadde okimanyi nti obukutiya obuteebwamu ebintu ebyenjawulo osanga oli awo nga obumonde n'ebintu ebirala bye tuzze nga tukozesa busobola obbeera nga te bugattibwa ne material ez'enjawulo nga denim omuntu n'ajjamu ekyokwambala ekirungi. Mu buufu bwe bumu oba bwennyini olunaku olwaleero ogenda kuba neegattako nga ndi ne founder owa House of Sosho agenda obbeera nga te atunnyonnyola ebisingawo. Obulungi ali ku BBS Terefayina kwaniriza mu program omutindo. My very beautiful name is Queen Faima. Omulungi ali ku BBS Terefayina wano wenyini wendi ngenda kuba negattibwako founder owa Sosho, House of Sosho. Ogamba otya mukwano? Ndi bulungi mpozi gwe ogamba otya? Sigamba buuza kuba tulaba. Tusanyusa obalaba mwebale kwekumira ku BBS Terefayina. Tuli wano leero. Nga tetunnaba bbanga tweyongerayo njagala oŋŋambe wabadde okera ku macholonda outfit ng'okitegedde nti ogenda labikirako ku mutindo ng'oli ne Faima. Ki ekyakujjidde mu bwongo okulonda outfit ya leero? Wala okulonda outfit ya leero ekisooka nze olumu emba nonda outfits nsooka nentunira obudde bw'embeera nsooka nokeera ku weather forecast so nategedde nti akasana kalinza obba akanje nasawo nyambale obviously sitategena okumpa emirembe. Twogere ku accessories zoyina koyina mu bulago n'amatu. Kenina mu bulago I'm a person who loves culture and most of my objects are culture items. I do a lot of shells, I do a lot of, there are some outfits I have that are of back cloth, so most of the time I'm wearing cowrie shells, because I like the ancestral background that comes with it. Togere ku House of Sosho. House of Sosho ekola ki? Company erimu brands n'endala, mulimu brand gye bayita Sosho, mulimu ne brands endala. Basically tukola engoye, tutunga engoye from scratch, tulina engoye ziri ready to wear nti ojja n'ogulirawo. Tukola engoye from nti omuntu azze n'agamba njagala nkolera olugoye bwe nina show ne tukizimba ne tukola patterns ne tukola from scratch, so company ya ngoye. Engoye zino ze mukola wentunula wano ndaba material wenjawulo. I can see a touch of denim, ndaba material eya the sacks, simanyi bamwe mugita atya mu lulimi lwa fashion, ndaba obukutiya, ndaba shima, ndaba a lot of materials. Material no mujjawa yo singa kukola na material ki? Well, material mu tusinzira kati omuntu atuweereza design oba tugamba concept oba theme gye tulina okujja nga tukola ekintu soka ne tugamba twetaaga material ky'okujja ino idea. So wetulaba nga omuntu if it's an event streetwear kitegeeza obviously tulina okuteekamu denim, so tusosinga denim. Kampala osobola kulula denim, tuyinza okufuna empale nga ziringa empale 4 ne tuzisalaasala ne tufunamu olugoye nga tusobola kumanya nti luvudde mu ngoye nga olaba jacket endi emabega. Tusobola okufuna kati omuntu nga nti culture oba something creative. Potato sacks, bisacks buli omu bye balaba mu katale biba mu lumonde. Bino bisacks byenda bano byo binyumidde ne kana akali wano kankubye dda naye njagala mmanye, for example outfitting eyo omuntu waba ajambala emirundi emeka yaba fessenga ebeera eddugadde nga outfit yange bagikoze mu sacks mba nsobola gikola ntyo girongoza. Kati wetuba tukola outfits zino, kati wetukola outfit nga tukimanyi nti it's let's say potato sack, tuba tugenda kuwa clothing care guide. Tukugambe nti eno outfit oyina gyoza bwoti kuba tosobola gyeyoleza, oyina gitwala mu bantu balina gyoza bwe bati nawe bato oyina gikola kino, tuteekako those clothing care labels engeri y'okugirabirira ereme kwonooneka, then okujambala kibeeri ggwe. Obviously kasa weba ya show solo gikola nga ya show nojambalamu omulundi gwo gumu naye nokola statement gy'olina okukola mu ekyo ekiseera. Kakati nnyo nga tuzzeeko emabega wenakedde ku makya ne ntegera nti nina interview naawe nabadde ngenda kwambala heels naye wenategedde nti social nengamba kantekeko boots. There is something unique emirundi gyonna gye nkusanzeeko on the branches that you have attended, ndaba you have something unique about your fashion sense. How could you define your fashion sense? So nze nga nze omuntu social, omuntu awulira nti social agenda kuba mu kino ekifo olina okumanya nti oyinza n'obutantegeera ekyo nawe okimanya emirundi gyondabye. From accessories to the clothing to the style. Me most times when I'm going for an event nga nkimanyi ngenda kubaawo,
I think out of the box. Ndaba abantu bagenda kwambala chief it's the theme nemanya nti buli mwagenda kwambala leather obunze njawukanye ntya. So nze style yange ebeera always out of the box. When ngamba bigambo nga bisatu out of the box enokuba statement piece. Enokuba statement piece oyina ogijjukira nti neoddayo wayino gamba naye waliwo yayambadde bw'ati. So buli wemanyambala ekyo kisooka okuzira mu bwongo. I have to do something ekigenda okusikiriza omuntu okujjukira oba okwagala okukola nange oba naye mukolera ekintu ekifaanagana n'ekyange. Yeah, so statement pieces. Okay. Aho wenyenyini ku creative oyogeddeko ku kigambo ekya creative twanjagala okumanya what is your creative process efaanana etya ki omuntu kyasobola okulabirako n'agamba nti ono omuntu House of Sosho be bamustylinze. Anja bampalanira omulezi wange naye maama nesirika balabanga kibaluma kinene naye ateze singa bangi nnyo abaagala saamu era nanga bangeya wadde nga si muntu wa nsimbi naye mpulira mwagala. Well, abantu abasinga woba omanyi nti omuntu ayambalidde ku House of Sosho ne omulaba obulabe lwaki osobola otegera nti kino Sosho yakikoze oba team ya Sosho yekikoze because I have a team benkola nabo. Nga wenkugambye nti ffe tukolaganya nnyo statement pieces naye tumanya nti because waliwo awards wano ezakabaawo Pulse Awards wali abantu betwakoledde engoye naye era nga olulabo omanyirawo nti eno touch ya because tumanya nti batuwadde theme era omuntu waba ne event soka netumugamba tuwe theme. So ffe wetuwa theme netula wansi ne team netugamba abantu bagenda kwambala ki otumanya nti buli omu agenda kwambala suit gwe suit ye eyawukanye etya kitegeera gwe suit yo eyawukanye etya. So netula wansi netukuba patterns netsourcinga fabric netutunga and we document everything from kutunga sourcing fabric olugero lwogenda odufuna mwenzo ogamba olaba feeling tukuwa everything from the packaging paka wolufuna. So we give you that omuntu tumuteeka part of the process kwaffe ku House of Sosho tugiyitanga nyumba of creation. It's like a home of creatives. So receiving a package yo oba ogiraba engeri gye tugikoze from scratch to how you receive to when you receive it. Kulabyeko ng'oyambaza aba celebrity ab'enjawulo. My favorite right about now saana kulimba wagikola mabegako naye ekyayina mu birowoozo byange Zion Kente wamwambaza outfit ng'omuntu alabira ddala that Zion. Kiki otunuulira ng'ogenda okwambaza omuntu Queen Faima nzize wano njagala kunnyambaza mu bwongo obwo kiki otunuulira okugyayo creativity? Kati wema ngenda okwambaza kati nga oze nsooka nsooka nenkolako research owange. So nenkolako research because most times kwenda ku appointment. So wema manya assistant wange nti nayo appointment nono omuntu let's say cause tutangena measurement session. So wema ngenda okula even the conversations we have zinyamba okutegeera omuntu kigwengenda okola naye bintu kibyayagala kala kizayagala does she love to show skin or not. So wenyini ku skin kubanza bikwagano like skin. So ntuka nenkutegeera nti nemba nkola manya ono omuntu ayagala ekintu nga kikoma wano ayagala ekintu nga kiri bwekiti. So when kutegeera kyetwa kingaye wano omuntu wajja we make you feel at home. So these conversations we be having oba tomanyi but ffe tuba tugenda tukumanya mpola tinewo ogenda just tugamba yagala outfit ngefaanana bweti kala weti na weti ffe netufumba nga tumaze tukutegeera nokola research owaffe. Aho wenyini era omuntu watunuulira emitimbagano gyo waliwo okwolesa kuwakabako nako nalabako Koko Must Shine. Theme yali kigendererwa kyali kyaki ekyokwokwolesa? Well, for that event because Koko weyajira wano twali tulikola it was my birthday this year 14th March. So how I celebrated it nakola fashion show where I released the collection nga tujita Greatness. So no collection yali geared towards inspiring the youth kwazamanyi because there are so many youth abagala okola oba byenkola oba okujja mu fashion line naye obusobozi sente balowooza kuteka sente nyingi confidence connection. So eyo show nagikola okulaga abaana nti kisoboka era ezengoye zonna ze twakola. So Koko yajjanga twagalawo show naye. Yeah, she was a closing act. Bachitaka baliwo, they were guests on that day. Yeah, it was a very nice day. Yeah. Tuli
kwogera ku social naye omulabi ali ku BBS Terefayina yandiyagadde okumanya otandika ddi ebintu bino ebyengoye okizuula ddi nti osobola obbaako kyokola mu fashion industry inspiration yevaawo? Inspiration I think njogera nnyo ku mama wange kuba ebintu ebimu omanyi bigoberera naye oba gwenga goba tokiraba just otuukeyo emaaso ng'olaba okola ebintu ebimu naye n'ogamba kino ekintu. So essaawa eno nze ntunulira byendi okukola nentulina ne mama wange. Mama ye muntu ayagala ennyo okulabika obulungi, ye muntu ayagala okwefaako okukola and not let abantu together, which me I do through fashion and events maybe. So kuba lwe twalinga tutambula naye naguliranga galvin. I think buli twali tutambula ninga alina okungulira pair ya shades. So mbutonga nina shades wange nga 10 awuli awo plus kasaati n'akapale kagendako shades zaako. So ebintu ebyo oba tobitegeera ng'okyali muto naye woogenda okula nolanga bino ebintu kuba essaawa eno ntugezera nga ngula shades almost every day. So kye kintu lumu natula ningamba naye ne mugamba okimanyi nti byenkola essaawa eno obirinamu omukono n'ebintu content creation kwaye muntu abeere wantu na filming this and this one. Wow, that's really very nice. Ne content creation okiraba nti kyekimu like kiri musa, it's not happening by chance or it's not a mistake. So I think my inspiration also comes from my family and then also my own passion whereby njagala nnyo okwambala okulabika obulungi wadde abaami abamu balowooza naye nze nga nze nkikola ate nekisanyusa abantu abalala okakana nga kyafuuka business. Niwe nkutunulira kati ndabaga ka design kotadde mu mutwe gwo abantu eyo basobola bajajinga awo wenyini wenjagala nsinzire nga nkubuuza ekibuuzo nti have you ever put on something or for an event notuuka ewantu ng'olaba bakujajinga bagamba nalinga omulalu bagamba yiyi ono guy style ki? Tubyambalanga ebyo kati ngeno recent branch gye twaliko nambala ebintu ngange mwenyini omanyi ngene okufuuma nawe mwenyini neweseka yanongana naye abantu bagenda era ku internet kubanza olumu wenkola ekintu nsooka nensirika oba I've made an appearance somewhere I keep quiet then media nesooka etabukamwawo. So abantu balinga bampereza video nena nendaba comments obviously abantu tebasobola kulula byakwogera neno Uganda naye for creative ngamba nnyo abantu if you're creative tolina kukola kintu kiri ordinary and you have to be ready for this criticism, positive or negative. You be ready for it. If it's positive, we thank God. If it's negative, it shouldn't put you down. Oba ino kukola kiba kirina because omuntu wakirabidde n'ayogera tosobola kulekerawo bantu tosobola bakomya kwogera. So oba olina kukola kikyo nawe boogera olina kukola kikyo. That's the heart of a creative. Olina okutambulira mu ngeri emu eyo yennyini twandyagadde okumanya so far have you faced any challenges? What are the difficulties mweno industry gy'olimu? Difficulties esinga most times ng'otandika I think it may not be because woba otandika obeera n'abantu bangi b'otunuulira ng'ogamba naye bano abantu oba balina sente nnyingi because you know branding and marketing is not so easy and there's a lot of competition in the fashion industry. So olina okulowooza njawukanye ntya and most of the youth balowooza you have to be let's say employed and then you have a lot of money or you have to come from a well-off background but zado balina okwanga bagagga of which nze bulijjo ndabikiranga planned kid buli wenkulaba nenkusanga ngamba omwana bangi abalowooza bwe batyo naye nga I come from a background whereby sijja abantu twabonaabona kubanga wengamba newo baggwe nga gwe muzadde nobeeyo omwana nayogera ku TV titwabonaabona omwana akoze atya but obviously struggles zibeeramu here and there era kisa kya Katonda kye kibayisaawo. So naye nze nganza when I come towards my journey to doing what I do sijagamba nti it was smooth because you know newo byokola kati newondaba essaawa eno omuzadde omulala asobola okugamba naye mwana asibye enviiri ayambadde ebintu mu bulago saati tulaba ekiri munda. So naye nga otuuka ekiseera family support is very important in whatever you do. Otuuka ekiseera nga you have to stand for you first of all and you have to make certain people understand that it's your life, it's your future and you have to make sure you work as hard to make sure you're successful in whatever field you're choosing to do. So ezoiva muso society erinzo kugamba omwana wagunda yambala bwata asibye enviiri kitegeera naye nga at the end of the day it's you
at the end of the day, is your pocket happy? Olinamu kasente mu bank account kuba bali okwogera sibe bagenda okukola ki? Yes. Ofuna ekizibu si togenda kutandika kubira abantu masimbi kyo kinga ate bakulaba wali ku TV oli bulungi olaga kitegeera because most so ba youth bangi abakola ebyo social media nolaga nti olinamu oli bulungi naye ate ng'emabega behind camera toyina. So far on the important things nozimba ekintu nga kiri solid bulungi notafa ku bantu bebagenda kwogerako kwebyo tosobola kubirekeraawo oba ogenda kuwangula yagalagana. Nze sijja kulima bantu boogera abantu bampise okimanyi sijja kyogera naye bakimpise bangi naye tolina kuvayo nakuddamu buli kimu. Ndaba nnyo video surfacing nga bwanjogerako binyono recently think yes about one na video genda bingi njogerako biki but your silence also gives you value. Tolina kuddamu buli kimu balike boogere focus on the right things and make sure you achieve greatness. Awo wenyini ate wetuddako mu nsi y'aba client ne mu business, what are the challenges that you guys always face? Ba client mutukozesa appointment ne mutajja. Imagine because me most times because I have a team I work with, so if they reach out to me ne banga no akoze appointment si nange mfiso obudde mu bintu byemba nkola ne ngamba I have to meet this individual in person because now emba nsizamu ekitiibwa otukamu obudde bw'onojja n'olinda omuntu nakugamba sigenda kusobola nakuwa nti ati yakuwadde obudde nalwaza abamu balwaza omuntu aba mulwadde kale tukkiriza naye abamu balwaza naye ng'obudde bw'ono omuntu oba tobuwadde eki value. So ebintu bibeeramu nnyo ate n'abantu abamu ate baba designer baba underpaying, they don't give value for art. Omuntu nakugamba njagala kunkola ekitinga ekitiri kiyinza okuggwera mu miliyoni nga 2 oba obukutya bwogenda ogatagata sente olina obulongoosa ekintu nga naye mwenyini asobola okya buli kakutya nti ogenda kakolamu outfit source olina ttiimu ey'okusasula olina ebintu by'okukola bingi so noma quotation naakuba emmeeza naye nga eyo quotation egenda okujja ekiroto kyayina. So awo wenyini era twandiyagadde okumanya what are the future social yeerabawo maaso kiki yandiyagadde obeera nga kyusa mu fashion industry yandiyagadde brand eya House of Sosho ebeera etya? Well nze whenever we are doing things here at the house tulaba tukola ebintu byaffe nga tubiteekawo in international standards because that's how we envision ourselves. So it won't be as a surprise if one day Vogue is reaching out ne bagamba omanyi we need an interview or we want you to feature on this, so we won't be surprised because mu buli kye tukola tuba tulina ebintu byetsoka ne tutunuulira. Yeah, so ffe twerabe eyo Met Gala, Vogue, wiki because Uganda it's not tuyinza oba totandikidde wano but si woyina okukoma olina okulinnya olinnye. You have a very unique sense of fashion era ndyagadde tumanye wano mu Uganda waliwo abantu abakwambalira bolaba ngaabo ebintu byebambala biri on point. Nsobola okugesinga nti Elijah kitaka izo bba mwali njagala mujjebu tufune ku balala. Well, waliwo mentor wange I think when I was starting this ya muntu omugwe nasooka n'entula nsi ne mubuuza how I can do this and that. Bamwita Salim Fida Clothing. Yeah, he's a very good tailor. He has worked with very amazing people. He has sat me down and talked to me. Yeah, so he's one of the people I actually look up to. Era kinsanyusa nnyo wetuba mu space yemu most times. Yeah, then obviously Brands naye mukwano gwange and his sense of style nengeri jakolamu ebintu ogiraba yes abaddewo emyaka gino gyonna tetsobola kulekerawo okumwogerako because he has set mukono. Yes, exactly. Alina waali naye tatuula tali mu comfort zone nagamba I've made it, so he's still inspiring us all. Yes, so mu Uganda abayimbi sigenda nyumba yimbi because abayimbi nabo babeera n'abantu ababayiiza kyekyo lwaki ffe tubaayo so agamba nti ono muyimbi no because nkimanyi wali abantu abeera bakola ki okujjako obviously mwana wange kitako kubanga naye nkoze naye I understand his sense of style nkimanyi ebintu ebimu yabyekolera. Yes. Okay. So twandyagadde tumanye katonoko emabega mu process y'okola zino engoye how long does it take outfit y'okuggwa?
bwebera outfit nga ya let's a red carpet or an event tusobola otwala omuntu waba ali serious bulungi najja ne tukola measurement session gye tutandikirako. We may take like 2 to 3 days. 2 to 3 days unless nga engoye nyingi tuyinza otwala nga week or 2. Yeah, because we have a team etuyambako okwanguya ebintu. Omulabi ali ku BBS Terefayina yandyagadde ofaananako okwambala ku ngoye eziri wano akusangewa enamba y'essimu n'amannya g'okozesa ku mitimbagano. Essaawa eno otogera otusanga ku Motive Bugoloobi enamba y'essimu sisobola gyogera ku mukutu naye osobola okufollowinga page yaffe House of Sosho. The contact details are there, email address weri, you just reach out, they'll set your appointment, tujja kufuna bulungi buli kimu kitambule bulungi. Akatale ke kake wandyagadde omuntu ali eyamanye ku ggwe nga abadde takikumanyiiko. Akatale keka I think let me just inspire, let me say a word of inspiration to the youth more so. First of all, they always tell them to believe in themselves. Naye, believing in yourself will not work for you if you are not true to yourself. Nasobola okwekiririzamu naye nga abantu be bakuyiiza. Omuntu naveeri ng'olina idea eyo gy'oyagala ozimba naye omuntu naveeri nakugamba kino na kino nossa nogamba oba banandowoozaako ki banandaba batya nga ntandise kino ekintu. So stay true to your craft. Omanye nti buli kimu kisoboka. No dream is big. Dream big, send God the bill. Alright, yabadde founder owa House of Sosho era nga tukyali mu program omutindo mpumulamuko katini ate oluvannyuma nkomawo tovaako. Obulungi ali ku BBS Terefayina tukyali mu program omutindo era wano wenyini wetufunira fashion tip yaffe eyaleero. Abalabi baffe aba BBS Terefayina mwebale kwekumira ku program omutindo. Amanya gange bampita Robin okubaana mu Premium Wigs. Fashion tip ey'olunaku lwaleero woba nga tonaba kugula wig manya wa wogenda ogikozeseza. Oyagala wig ya kugenda mu church, oyagala wig ya kugenda ku mulimu oba oyagala wig ya kuba kibaala. Kubanga waliwo wig etagenda mu church ate ng'egenda mu kibaala. Kati olina okumanya wa wogenda ogikozeseza ekyo nno kikuwe type ya wig gy'ogenda okugula. Omulungi ali ku BBS Terefayina tukyali mu program omutindo era wano wenyini wetugendera mu kanyomero kaffe aka red carpet events and runways. Olunaku olwaleero nkuleetedde the Academy Museum Gala 2025. Katulabe bani ababaddeyo, bani abasinze okwambala. Omu ku abo abasinze obeera nga ate balobesa abantu mwe mwabadde omukyala Kim Kardashian. What was that? Nawe mwerabireko. The Academy Museum Gala is an annual fundraising event hosted by the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Mukolo guno gukunganya baserebu bangi omubeera abazanyi ba sinema, abakozi ba sinema, fashion icons era nga babeera bakunganyidde mu kifo kimu okusobola okujaguza art and culture. Mu buufu bwe bumu babeera bakunganya ssente ezisobola okuwagira museum exhibitions, education programs and community initiatives. Era nga bano be basinze okwambala ku mukolo guno. Kim Kardashian yayambadde strapless corset gown paired with a full face nude mesh mask, avant-garde pure fashion theatre. Ku namba 2, Hailey Bieber ngono yo mukyala wa Justin Bieber. Onono yayambaziddwa Schiaparelli abamukoledde sculpture black corset gown with padded hips and thigh-high slits. Hailey gave us runway drama with red carpet ease. Ku namba 3, Jenna Ortega ngono muzanyi wa sinema nga Wednesday yayambaziddwa Graceling eyamukoledde metallic a breastplate top and a satin skirt combo, bold, futuristic and perfect for a Gen Z fashion queen. Ku namba 4, Greta Lee onono yayambaziddwa Dio abamukoledde sheer black lace gown with a full skirt. Greta delivered vintage romance with contemporary polish red carpet. Ku namba 5, Demi Moore ngono yayambaziddwa Prada abamukoledde rich burgundy gown with sculpture volume. Demi looked timeless and powerful in an equal measure.
Namba mukaaga Amanda Seyfried era nga naye yayambazibwa Prada abamukoledde mesh paneled black gown that balanced elegance and edge. Ku namba musanvu omuyimbi Selena Gomez ngono yayambaziddwa Amani Priv abamukoledde velvet calm gown with tuxedo draping and a stated glamour at its best. Ku namba munana Kaya Gaba era ngono yayambaziddwa Givenchy abamutadde mu custom white lace and silk silhouette. Kaya gave bridal couture energy on the red carpet. Ku namba mwenda Tessa Thompson era ngono yayambaziddwa Balenciaga. Tessa turned heads in a voluminous bouquet gown and dramatic shape made this a true high fashion moment. Ku namba 10 Ayo Debiri era ngono yayambaziddwa Chanel abamutadde mu drop waist silhouette with vintage flair, simple yet fashion savvy. Obadde mulabi mulungi atambudde nange okuviira ddala eri yonna gye twatandikidde kansuubire nti ate ofunyemu ekyokuyiga. Founder owa House of Sosho omulabye kansuubire nti ate alina kyakugasseeko. Tusinkane olwokutaano olulala ssaawa 2 ez'ekiro. Program omutindo nange Queen Faima.